buli bantu bwe basuubira okufuna obwenkanya ne batabufuna mu baabo abayina okuweesa obwenkanya balowooza tebayambiddwa, they find engeri gye basobola okufunamu obwenkanya bo bennyini. So ekiri ku alien skin, it is a making of government obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwayo ng'amateeka bwe gakola ki accountability. So abantu bagamba okay, rule of law. Amateeka gagamba ki ku muntu akosezza abalala? Bwe bakuba abasawo ensambya bakola ki? Bwe yakuba abantu mu nkuuka bakola ki? Joramu bwe yafa omusango gwakomawa. Kitegedde byonna byazaakola kakati nekisembayo alien skin waliwo bwe namulabako ka video akamu if I'm not mistaken yali ayogera nnyo ku bintu bya NRM abantu bagamba otujoga lwakuba mmwe muli mu gavumenti nawe yagamba mwabanupu sibagalira ddala oba yali ayimba kati abantu ne bagamba ekitegeeza buli asubscribinga ku kibiina kya NRM yali above the law. So ekibonyabonya alien skin okutuukamu eno embeera ondaze ebintu bibiri mu between the lines one. Ondaze abantu basuubira balina ettaffaali ddene ku making ye. Kati ekyo ne bakigumiikiriza because they have been disappointed so many times. Bakumakinga nomala nobalyamu olukwe ekyo ne bakigumiikiriza. Ne bagamba naye ate naddamu n'atwekyusiriza ate ffe natandika otukolako obulabe ffe abamumakinga. Ate government neerabika nti yo teri willing eri naye mu bikolwa bino eringa emuwagira. Kati anoonya buli wamu wakitukuliza naye takola ki? Kati adukati walazima tategera wayina kitukuliza. Kwama tulabye abakulembeze ab'enjawulo abayingira mu mizikiti abayingira mu machachi abagenda oba mu bifo by'obuwangwa. Bati Kyagulanyi Center mu wantu mulabye enfunda eziwera ali ekibuli nga wali emikolo nayambala ne kanzu z'abasiraamu naye na level kwakoma kanatula ne bamala nakwata ne bamwakazi nayo nayogera eri abantu tatandika kubatsaza naye Asumani actinze nga omuntu ono wa bulijjo wa alokose alokose ayatudde atodde shahada mu balokole yakoze alinga agalo kujja keriye chovola baseeka wali atandise nga amugamba Sumani takikiriza nti ono ye Uthumani omukulembeze w'ekibiina ekiramba ekya Jema kyongera okulaga nti kituufu Asumani abantu bamuwulira nti abaliddemu ki na Asumani akiwulira kuba ebikola byakola ennaku zino luli twali wano nga twogera ku kasente kakako omuntu tuba tuli awo nga tuwulira ate abajema bamugoba kali tuli awo ageze mu chachi anatera kukwata kazindalo kukuba tendo tetumugana kusaba naye emitende gy'omukulembeze ali ku level y'omukulembeze w'ekibiina oba omubaka waliwo level gy'obaako so bamazeeka balabira Asumani waliwo ekimugoba naye yennyini tannakitegeera Asumani agifumiseewo. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kuba ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. Between the lines kuba tochi mu nsonga nga bulijjo tubeerawo kubanga tuba updates ez'enjawulo analysis ez'omulembe ate nga tukuwa ne insight ku ki ekigenda mu maaso ekiyinza okuba nga kijjaawo mu maaso. Nabagamba nti this time round amawulire gaba mangi so show ziba nnyingiko ate nga musajja Farouk Ali ettabaaza ye abantu bagyesiga
soko obuuze kuba kulaba tusimbule embalaasi mbadde ndudde okusimbula ku mbalaasi kuba nalabye ng'embalaasi oba bagisimbudde oba bagikoze batya naye tusimbule embalaasi Faruka abatulaba yonna gye muwangaalira mu ssemazinga ez'enjawulo tubatumiddeko nnyo tubaaniriza Focus 360 the final channel tuyingiddewo nalo na BD na mutima abantu abo olaba ennaku zino abantu bakozesa baani omanyi nennero waliwo ebintu olumunze byentula n'ensirikirira bwenti obuntu obwo bwatandika nga babukozesa ba NUP okuva mu People Power Movement kati ndaba Prime Minister gagamba nalo na BD na mutima tewala president ng'ayogeramu nti mutabani wange ajigiriza oluyayi ebintu byatabuka so omusajja oli yagamba mwagaana okujja mu ghetto ghetto zijja balumba ghetto zikola ki zibalumba zo ze zijjeyo gye muli waggulu zibawanuleyo so process gye tulimu yeeyo ne twagala batumirako yonna njagala kutegeeza abantu be UK n'abaliraanye waawo Buganda dini etuuse 2025 okuza mwezi 15 tewali kulanga kulala kulya kusanyuka kukeesa budde kunyeenya kubinuka masejjere mwami Yahayaawo mu munoonye ekakimala nze wendigenda ebungereza nja kubinuka mazungu si magundi si masejjere amasejjero gawalana sigawalana naye mbanga lese wano kubanga kyenyina okusooka okutegeeza nti nga tolinabinuka mazungu olina okusooka n'omanya woova Okay. Pozi Buganda dina. Exactly. Okay. So plus 447 984 972 756 mwami Yahaya mutuukeko ensonga zonna zawedde dda reservation zonna muzikole omunasuula ekifo kirungi bino ebiriwo tebibangawo mu kitundu ekyo so mugende munyumirwe. Okay. Nana Herbal mouthwash bwenkuzigirira gwe naye n'obuzibu bw'amannyo ganyenyera gaguma owonya akamwa ebuno osenya bivaamu omusaayi nana ye musawo yakasibwa National Drug Authority ngira nana kugamba tebaguza kapa mukutiya nanono asangibwa mu supermarkets drug shops clinics ne batunda ebintu by'abana Uganda emtala wa mayanja nana kunyonyi abeerako nnyo abeeranga osobola okumwefunira omukozese bulungi ovunuke obulumi obwo Haji yasindikiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubirako ku namba gy'olaba wansaawo nabiranga asobola okusomera ku dduwa ebintu byanga bitambula dala bulungi nnyo ng'akalango okawulidde Between Lines kuba toki mu nsonga onaku olwaleero ndowooza tusinzidde Busoga tusinzidde ku Kiira Idinda abaana bagambye nti akapande yasomye kafu akapande kasoma Jjinja ye yalowoozeza kasomye Embalala mbukati bye byabaddewo anyway Alien Skin akatambyako Boliwo olira atasa omanya Isa atuuse Isa bimutabuseeko biba bitabuse akatambyako nga wookalaba Alien Skin yabadde ejjinja ku kivulu kya Mulamu Anite Amongo nakuba ekivulu era n'afuluma n'eggaali ye nga weeri enkola ya Alien Skin but for some reason abantu bomu east kirabika Alien Skin tebamusonyiwanga ejjinja awo si jjinja alindooza iganga waliyo incident eno yasooka neebaayo kolo ne bagamba NUP bakoze batya emmotoka ne zikuba yazzeeyo omulundi omulala era neero yaliyo omukolo gwa NRM kuguno omulundi abaakoze kino owulira amaloboozi gaabwe nga bagamba oba ne social media egamba Alien Skin tannasasulira kufa kwa mwana oli top dancer ndowooza omujjukira omwana oyo yafa bajja mundeeba kati Bebekulu yabaddeyokko n'agezaako okunnyonnyola ekintu ekyo kandabe wano akatambi ndowooza nyinza okuba nkalina nga Bebekulu annyonnyola ku top dance oyo ng'agamba ebansobi abaana b'omu ghetto okubeera nga oba bafeebya munnageto munnaabwe anyway gwe mugira naye yaveeyo naye yaveeyo abamu nga bamubuuza kaakano omugenzi bwe yali afa nga tannafa yayimuka n'ayogera n'ayerekodinga ku TV ku simu ye n'agamba omuvubuka gwe bayita Babu yankuba era
Uliriza mwe ne munyiikira aliyeri olw'okuba yali akozesaani babu. Kaakati kikino omwana oyo yava mu ghetto nga mmwe abageto. Omwana oyo gwe mwagala okuzikiriza yava mu ghetto nga mmwe abaki. Bwe muba n'engeri yonna edisipulini nga toyonoona bulamu bwa muntu ate amaze gw'olabira ddala nti agenda kuyambako abalala. Okitegeera kitegeeza this incident was before bino ebyaliyeni naye it might have been the same event. Oba okitegeera nti Bebekulu wabyogererawo gwe mwagala ndowooza oluvumu mulabadde luyiseemu kuba obadde owulira nga bamukuba olube. Tewali wali mukka watali muliro. Ensonga ya aliyeni n'amayinja ga mu east kuba n'embaale bamwewerera. Wawulirako watta omwana waffe wakola ki? Poliisi erina be yakwata bamudogo bababu baani abamu abadduka. Ekintu kyali eniskini kyo nda sinyonyola otya. Kalukaali era toki kikiddala ekiri emabega w'ekintu kino. Alien skin nga muyimbi. Omanyi waliwo ebintu byenjagala katukkirize ennero. Waliwo ebintu byetakyasobola kugamba nti to living without. Obulamu bwonna twajja tugamba bannayuganda. Abantu balina ekintu kye baayogeranga nti ffe tetuli mu byabufuzi. Okategedde akantu ako. Ne tosobola kwogera kintu kyonna ng'ebyobufuzi biri part of kyo. Kubanga n'abaatugamba tebali mu byabufuzi beegasse ne bannabyabufuzi era bakola nabo bannabyabufuzi babakozesa okusobola okutwala agenda zaabwe mu maaso. Alien skin bwe tumulaba leero ojjukira bulungi ng'atugamba nze siri mu byabufuzi byammwe. Ojjukira bulungi statement ze yakolanga. N'essaawa zino abamukozesa bannabyabufuzi bamwagalako ekyo kyazimbye asobola okusikiriza abavubuka babeegatteko. Statement njagala esooke ngiteeke ku pause. Bwe tugenda kuzina ensonga zonna ze twogerako waliwo ebizeetooloddemu bingi. Alien skin waliwo emabega eri nga tonnajjana ku kino gye mwagamba simaye baamukuba empitambi. Nekyali mu Busogo boka nako kerabidde. Nkajjukidde. We yali mu vest enjeru. Ne batugamba abantu ne bagamba yabadde stunt ki naye amazima gaali nti abantu baamukola ekyo. Tulina okuddayo ekirala ekyokusatu. Alien skin gwe twogerako ajja ate okufuna fame. Omanyi nnero waliwo ebintu byenjagala abantu betwala ng'ebyokusaaga. Ne waliwo abantu batuuka ne bakulya nti they own you. Bakuyinako ettaffaali ggwe okutuuka wooli. Kyovula waliwo abantu abakola ebintu n'abantu ne babaleka. Museveni oyo waliwo abantu bagamba waliwo batuuka Museveni bwe yagamba nga ffe twalwana nga ddala baalwana nga yalwana kati ano bagamba omusajja ono si ffe twamuleeta mu buyinza yagenda n'alwana kyova batulemeddeko osanga singa twali twamulonda nga tumuleeta osanga twali badde twalekerawo ddembeera ekola ki emutwala abantu ne batuuka n'okugamba nti omusajja byennya akalulu naye tetulina kyakkola katulinde nature osanga yeri taking its course. Okajjukira mbazadde bafaako okamanya okawulira bulungi nkawulira okawulira nyongera kufimitiza ku kiri nti if people feel they did something for you ate gwe n'omala n'obakyukira so Museveni ye asobola okugamba twalwana era ye atuuka statement ozuli agamba nze nkolera abaana bange n'agamba I'm not your servant because yawulira nti ye yeereeta teyajjira ku mandate y'abantu newankubadde waliwo abaamuyambako naye yawulira nti singa teyali ye teyalituuse wano waali. So alien skin njagala tuddeyo nero tujjukire bulungi yajja ati okufuna fame eno nga ne mu generation Museveni mwayogerera ey'emyaka 4 omuntu n'obanga kati olina emyaka 4 oba tewamuyamba omuntu aba yamuyambako alina okubanga kati ali mu myaka nga 7 ne banne abawulira nti baamuyamba azaaba siba emimwa abamu ne badduka ne bagenda baga omusajja katumuleke abamu nekya nebeekolerako nti olwaleero tukireye muntu wayamba President Museveni you have to be about 60 to 70 years okitegedde okudda waggulu of which not many have made it kubanga population ya Uganda gye twogerako biseera ebyo baafanga mangu eri mu bitundu almost bye twogerako nti ebitundu 8 ku 10 biri below the age of 30 no over 50 you were 10 years then you could hardly do nothing. Chovola ne bano be yajja nabo bagenze bavaawo ng'aleeta abapya basobola okugamba gwe omugambe ki nti gwe amuleeta
era bwogenda okulaba kabineeti ye n'abantu abamwetoolodde abasinga ye generation eno emu gye yasanga tennaba kuzaalibwa emu abaali bakatandika just abakazaalibwa abalala nga baali tebannaba na kutegeera kuba okujjako ng'olina emyaka 5 kitegeeza yajja olina 10 oba tolina role gye wakola mu lutalo obeera wa surviving through the war tovola abambotoka ne batuusa ne bagamba the father of the nation oli bagamba maama mukyalo ne bamuyita oba olina 40 kitegeeza baakuzaala nga yakawa tovola batuse ne batujoga tujoga nti bazzukulu bange olina namwetaano kati ba Bobi Wine anamwena oba wali baby myaka 3 kati fe abamu ne tugamba amu 7 toli jjajja waffe okategedde naye the fact twamusangawo naye the fact is tetumanyi bwe yajja okumugamba nti gwe wamuleeta oyina kyewamuteekako okitegedde ne bw'obanga wagirina nnero njagala ojjukire yagenda atya mu nsiko okulwana tiyali anywhere close mu bibalonze amma n'Abannayuganda baali tebamulonze anti kyekugamba so kati Alien Skin gwe njogerako bannayuganda bawulira bamu owuninga batya ako kooba onnyonnyola batya Alien Skin teyali muyimbi w'amaanyi naye ajja mu kifaananyi ky'omuntu bannayuganda gwe baali balowooza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti gavumenti emudinayiza omukisa gw'okujja ku stage oba okategedde nkategeera gavumenti ng'edinayiza Kyagulanyi Robert Ssentamu okudda ku stage ne waba wajjira mu karakita ye era ng'agamba tovumanga Bobi Wine tokolanga kino maanyi g'abantu yayimbanga byonna n'amala n'agamba byonna bikole byagala obikole naye tovumanga Bobi Wine najjira mu kaseera ako ng'ebyobufuzi bimaze okukola ki okuyingira nga biri ku piiki yaabyo ng'abantu bagamba Kyagulanyi tebamukkiriza agenda ku stage katwagalemu naamufaananamu amuwagira kuba ne munyimba era si ye muyimbi ng'ennyonza naye kasita tuyimbira nti tovumanga ki tovumanga Bobi Wine so karakita ye neneeyisa n'agezaako n'okupiikinga ku Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu omukadde oli gwe tugamba Rastamani Badman from Kamotya the ghetto gladiator so ojjukira bulungi nga twogera wano Alien Skin show gye yasooka okukola njagala oddeyo baani abaamuwagira baakolekitinga ssente from all walks of life mu America Bungereza yabeeranga ku live abantu ne bakuŋŋaanya ssente nga bagamba tuwagira waffe zaali badde zigende wa Kyagulanyi nga muyimbi tuziwadde Alien Skin kubanga ya representing ekifaananyi kyaffe abageto ne youths ekitegeeza the making of Alien Skin yogamba abantu bawulira nti bamulinako ajja luvannyuma lwa mpiza Palaso ng'ekivulu kya Palaso kitegekeddwa Balaam nga Palaso muganda wa Chameleone abatambudde ne NRM ebbanga eddene so Alien Skin nayo kutegeka ekikye nga bamusaasidde baali bakola protest vote exactly it was a sympathy protest concert fe twagenda ku muganzirwa zaawo naye nga tugenze kusaka mawulire abantu abaali munda abaali wabweru baali bakubisa abaali munda emirundi 3 abantu basasula ticket ne batagenda na ku concert Freedom City yonna parking erejo ne bateka ine screen kyekivuli kye nasoosa okulaba ekiri wakati mu kibuga ekituufu kiri nti during all that time sawa Alien Skin naye nze nali akawunga n'ensula ku ddeeka yemu ne Palaso ne Eke nali sirina bwe nnyinza kuwagira Alien Skin musically kuva ku muganda wange Palaso olwa history omwana kale ya representing ebirowoozo by'abantu ate Palaso oli muganda wange omanyi waliwo obeera nti wasoma n'omuntu ate nga talina kibi kye yali akkoze nange nayimba nga nyimbye lwa Palaso twaliwo wano the making of Zadero erimu Palaso 80% so Alien Skin yawo mu concert Alien Skin tumulaba nero njagala kikubuulira nkiddamu the making of Alien Skin yali mu image ya Robert Kyagulanyi Ssentamu with his supporters abali bamuwagidde emyaka 20 they are the people abatambula olugendo abalwereza ssente abayogera ku mitimbagano abapika ekintu paka ku ssaawa envanyuma ne kifuna n'omukisa nti yali akiyingidde akitegese
yali then Abitex yali alaga nti aliwo ku maanyi g'abantu saawa zino yakyuka ayambala enkofiira around nga ya yellow. Okay. So obukyayi nambeemu abantu bwe bamulinako. Bwe babulinako. Kakati tebamuyinako bukyayi kati njagala kula store awo. Time came abalamuza abantu abayina numbers ne batandika omulamuza. Abalamuza abantu abayina numbers ne batandika omulamuza. Already yali amaze okufuna ki omuwendo value nga amaze okufuna omuwendo value naye teeka ku mudaala. Twatandika mpula tulya babbalamu baani era twagenda okulya ebigambo bitandise okukola ki okukyuka. Mu bwana bwa Nuupu temunnesibaako si mmwe mwankola nze siri wammwe. Kuba mani gali yali yeni yasooka walabanga yali ya Nuupu nnyo bonna abaana Bagadafi bonna abaana bali mu Fire Base Army bonna baali bagenze eno kuba president yali takyayimba nga bambawulira wali tebakyajyawo nnyo wa president wa politics bannabitegeera bulungi. Era abamu bakola yutan ne bakola ki ne bakomawo after alien skinning amaze okukola kye tuyita okwokya. Kitegedde tumulaba atandika okuplayinga Dabasa n'agamba nze siri munnabyabufuzi nze ndi muyimbi ng'abalala bonna bwe bazze boogera paka bwe bamaze ne bakola ki ne bakyuka nga Bakenzo wabulira from the start nze siri munnabyabufuzi nze ndi muyimbi agenza okukomekereza adifendinga enguudo mwa Museveni ennungi z'akoze mu Kampala ne tubuuza ziri tuddawo oba ategeera. Ziraba waliwo kali akaguudo akabuuka awo ewammwe awo kamukwano. Epaso ojjukira ebigambo yayogedde. Interview wagirabye? Saagirabye. Interview Ntambi ne Shalombe bagikola. Njagala oddeyo singa wagirabye twali gikoze. Njaka kuweereza kagundu. Osanga bwe tunaakomawo mulundi omulala tunagikola. So alien skin bw'atambula olwo olugendo saagala nnyo kulwayo naye tumulaba wano ng'atuuse we bagenda mu State House. Ebifaananyi bifuluma. Wasooka kuba obusitanti awo bungingi. Ebintu bino nga bitandika yasooka n'akuba ne federation bubi nnyo. Saagala kati bwe mbadde njagala okugamba busitanti. Yasooka n'akuba federation awo saagala temulina kye muŋŋamba. Olwo ng'addamu okwongera ayagala piikinga omuwendo azitowe yeteekako value. Oba kategedde azitowe bagenda okugenda omulamuza mu State House nga yabadde ow'ebikadde 3 alamuza Kawumbi. Oli mutuufu. Kwanjukira yayisa bubi Spice Diana ku Galaxy bubi nnyo. Ezo nazaali stunt ezaagala omuteekako omuwendo bonna bamulamuza bawulire nti omusajja akola ki azitowa. So era ebigendererwa bye ne bituukirira ne bamutwala mu State House gye twagenda okulaba omusajja avuddeyo emmotoka ziweze nnyingi kati alina na bus zimutambulirako. Kitegedde aguze eno. Naye ebintu byatandika waliwo ebyatandika mu kusooka eri kano kanka kujjukize. Abaana baasooka ne bagamba nti waliwo omusajja bodyguard wa alien skin w'amagye bamuyitaani oyo omulenzi abayaani erinnya ndyerabidde ne bagamba alien skin aba atya n'omusajja nga w'amagye nga yamuliko nga bodyguard. By the way bagamba nti WSFC. So ebintu bwe bijja bitambula alien skin amaze okulamuza omuwendo gwe bamugula bizze tulabye afunye ssente alijesalize ekibiina brand eyo Fangon Forest n'ebirala kati ayagaladdemu yeepime alaba oba akyazitowa. Kati waliwo wembadde ne mbuuse akola enkwacco ewankulukuku ovuganya enkuuka okyagijjukira ne bakipika before nga tannagenda mu State House if I'm not mistaken ne bakipika era baagaba tiketi basomba abantu bangi bakolawo obumugattako muwendo musajja ngamba ziweze tugende. So ebyo byonna byali nsonga ezo naye yatuuka n'atandika okutambulirwako abaana abalala abangi abagatta ku bali abalala be yali ayina. Tujja tufuna ekintu kino kye nkugamba
osobola okujja ewantu naye ng'olina gweweegomba naye nga totegeera ye baatambula nabo yeeyisa atya. Robert Kyagulanyi Ssentamu yatambula n'eggaali ebbanga ddene nnyo naye kyasooka okuteekako essira mu baana baatambula nabo n'ebiseera bya firebase zaali mpisa okuggyako ng'otankudde ekisusse tegedde naye Alien Skin atandika okutambulirwako abaana abakuba wawulira babbya akasimu bakoze eki bakubye ono ne bitandika okuba nga tebikyagatta abantu ne batandika okuwulira nga they disowned this person gwe baali bakoze eki gwe baali bamekinze nga bawulira takyali part of bo kubanga alina ekifaananyi kye yajjiramu ate okyo omuntu gwe barespecting ennyo karakita ye nenneeyisa etandisa okwawukanira ddala n'oli ne gyagenze n'asubscribinga tebakkiririza byakkiririzaamu kati tebabikkiririzaamu so ne shows ne zitandika okufulopinga nga bantu tebakyajja walabako incident zemkugambye byagenda ejjinjeeri ne bamukuba bugundi oba buntu bwonna bwajja butambula so nero ne tujja waliwo incident eyali ey'amaanyi gye twalabako ey'eddwaliro ensambya gundi ng'afudde Joram. Ebyo byonna bijja bitambula abantu batandika okukula ne bagamba kye twali tusuubira kirala Joram bijja bivudde mu nkuuka oba wenkuuka ali tennaba kuba alina we yakuba ab'enkuuku byajja ndowooza enkuuka evuddewo I don't remember. Twali tuvudde mu nkuuka. Kuba kyenzijukira ku nkuuka. No, byali tebinnaba. Nkuuka twali tugivuddemu. Ate Palasa mulumba ddi. Kuba Alien Skin okutandika omukuba. Baava mu nkuuka. Kitegeeza ebya Joram bye byasooka. Ebya Joram bye bisembyeyo, story esembyeyo, tuyoke tujje kweno y'omwana. Ono omuyimbi. Omuzinyi. Alien Skin wagenda mu nkuuka n'abakuba abantu nti wanika omukono kino kiyamba ggwe. Awo ne ba Abidex bonna bakyuka ne bagamba kibi nnyo. Alien Skin agenda mu nkuuka nga ne mu State House yavaayo. Okay. Gemaanyi ge yakubisa abantu mu nkuuka. Nga yakubisa abantu mu nkuuka. Ffe tetugambwako we above the law. Kitegedde. Jjukira enkuuka egyenkugamba Abidex era ataddewo kye bayita ghost artist. N'ateekamu akafaananyi akafaananaho na Kyagulanyi Ssentamu kano ke yali agira bw'ati. Abantu ne balowooza ne bagyongeza n'ebbeeyi yali omutwala ne bagamba gumu kitundu. Abantu ne bagisasula era abantu baanyiiga nnyo. Nga ghost artist tebamulabye kubanga abantu bakalabanga kantu kalaba balaga Kyagulanyi yagenda okujja. Genzo tuuka olwaleero ng'ate n'enkuuka naye erina mboozi yaayo. Awo nawo tugenda kutuukawo tujja kutuukawo. Okitegedde? Sajjawo eyisimba. Oteeka bintu byo. Twagala bintu byo bijjagulo. So era twagenda okulaba Abitex okumanya abasajja abo bakujjukujju. Abitex abantu bakizuula oluvannyuma mawulire gatandika okusatulatinga ku sheeyo ng'etambula. Wadde bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu tagenda kujja wano. Abitex alimba yayagadde kukozesa musajja ono lwa interest ze. Era enkuuka ye yatadde ogumu ekitundu n'agisala mangu n'agiza ku mutwalo. Awo wennyini. Munfo. Abantu bamaze okukola ki? Mujjaggula. Ogibuuka So awo kujjukira bulungi bw'oyogedde ku nkuuka. Era ono omulenzi bamuyitaani ono omulenzi omulala omuyimbi. Palaso. Weka Wempe. Mudra. Mudra yasirisa awo baali baagala okukyacalika. Eggaali ya Mudra ye ya leveling. Yagamba level. Naye ate nga tugimanyi bulungi Mudra musajja waani? Wa His Excellency. Mudra musajja wa His Excellency. So kati ebintu bitambula nnero. Otegedde kavuyo ku kavuyo. Ndani konyumya akavuyo ka Alien tekago. Bano onyumya n'akapalaso. Kati tukatujje. Ati akapalaso ateke tuogera. Ke kasooka ku zino zonna ze tuogedde. Akapalaso ke kavaako show. Akapalaso kaali kalumu. Nkuuka asatu. Ogamba kana waliwo akapalaso akasooka.
kali akempike kavaako kekavaako show andi kati waliwo palaso de kati return waliwo of palaso kati akapalaso obote akareturn 1 obote 2 palaso 1 palaso 2 akapalaso akareturn palaso ng'alaba new kama eyeyite gaali ng'ate bo bazizimba dda alaba ayagala konkwaringa kusaanyawo byazimbibwe dda ebuloba so okategedde byatandikire mu kivulwebwa ebuloba tusembayo kiraga nga kizze ku ki ebakimbye akabira kasengulwe akabula kakole ki era omwana baafulwe obufaananyi ng'omukulu ali mu siringi akola ki mukulu yaguza obusaale ku luno teri kulumba kabira mulundi mulala abannanga anyway kati okuvaawo kabira abantu batandika okugamba nti omuntu mulaba ng'akola ki abantu batandika okugamba nti palaso ekyokutwalira amateeka mu ngalo naffe tumwesobolera kati abantu bamugezesa kakati waliwo ekintu ekibaawo ng'abantu balindayo moment ebawa amaanyi kakati Alien Skin yajja akuba banalumane salumane group ye ne bafandi mudogo naye palaso nga tazanyirwako n'agamba kati kadi bannayuganda kamba kole ki kamba nunule batewo protesting n'agamba ababonyebonye bonna kamba kiikirire kabira n'akalumba ne guseka bintu byonna ne bikubwa abaaliwaawo abagera n'ebisago bye bamanyi era twalaba waliwo omuyaya kubabuuka tyuni awo oba yali spaya naye nga balaga omukulu yali mukamoli ngaali musiri ngaagira bwati bamudogo bali bati buli omu palasa amulabirako muki mu bumooli nga palasa atabusi ate ensi newagira palaso ku mulundi ogwasooka palaso 1 ensi yamunenya palaso 2 ensi negamba weewaawo era gwe ekyo kyoyogera ojja kubuuza lwaki bannayuganda baasanyuka ku ekyo kwe tugenda okugendera njagala kigatta ne kino ekibadde of recent kyolabye kye baamugobye Busoga 2 Busoga 1 n'agenda Kenya kakati Busoga 1 osobola muzannya mu firimu kati njagala kusooka tuzimenye palasa amalo mulumba asooka kakkana naye kati kansooke nakyo nsooke ekyo nseke ku pose oli omwana gwe bayita Joram palasa agenda akuba abasawo ensambya Alien palaso takuba sorry njagala correcting awo tuka correcting Alien yakuba abasawo ensambya bagamba nti baali batwala Joramu bamutomera ku Fangoni paka lero tukyabuuza akatambi obutambi bwa Joramu nga bamutomera kuki ku Fangoni family ya Joramu nakatefunanga bwenkanya naye abaali bamaze okuzza omusango kubanga oba suspect kwekyo ekikolo kyali kikoleddwa omusajja ono Joramu ng'atomerwa mu kifo kyo goba first ki suspect omusango gukyaliwo ogwo ate mugenda muzza emisango emirala mu institution sajja bakuba teke basi bakuba abasirikale bawamba abasawo ne bawamba abasawo ne boonoona n'ebintu property n'okujagalaza ekifo ekitasaanidde kubanga ebifo nga bino ne beba lutalo biba protected under the UN exactly so ebyo ne tusigala ntufunye omusajja oyo baamala kye baakola baleetawo omusango gwa akasimu sefu ekubba stealing akasimu ak'omusajja oyo mu makindi eyo omusajja bamutwala ku alimanda emisango gye twatulowooza nti gy'amaanyi gyonna swept under the carpet exactly era njagala ojjukire bulungi nga bamuta era baani abaali mu musango ogwo abaagupushinga twalabanga figures ezambala yero zaali mu kooti figures zaalimu nnyo zaali mu kooti saagala zoogerako mu mannya kozi teziina impact mu gundi mu nkola y'abannayuganda n'eggwanga lino okubanga litambula bulungi terina makulu teezaamu awo ekigambo zaye erinnya lyange nze Faruku Ali kakati so abantu balabanga justice was not served we tugenda ekyo ne kiggwa njagala bikutemera bwe mbipozingamu tufune ekifaananyi ekinene ekyawamu ekyaleero Isa ojja kujja okole so bwe tuva ku kya Joramu
tujja ekyono omwana dansa okay dansa dansa gwe bajja mu ndeeba ekyajjalo muwe kiggwa tugenda ku Busoga wanu mbadde kale nti waliyo omwana oba eggaali ya alien yamukuba omuwagizi Busoga wanu kweva anti kyali kivvulu alien yayingira bwe yali ayingira okuyimba tekyali kigundi nakyo anti babanga abakoze ebivvulu bapolitician ba NRM baleeta abayimbi be baba bakola ki bawa boost bwe yali ayingira bagamba nti alina abalenzi be yakola ki be bakoonakoonamu awo lenzi bagamba ne baddayo ne bakola retreat ne basetting omukulu ng'akola ki ng'afuluma ne bamuwa Busoga wano yalinzi ne bamuwa kubanga ovanga ku muntu ne bamuwa n'afuna damage era yakomekereza ndoza mu ddwaliro motoka zonna naku buli kimu bakikima ndowooza nga wayise lwakuba butambi etwo twabula bulungi naye obutambi obuyinza okuba bwali singa twabufuna buyinza okuba bwalisinze ne wano buno bwe tulabye emisinde nze nabulava jinja lyanyooka muganda wange obutambi obwo nabulabe motoka nga ziri ku makubo zonna Busoga wano yalinzi kakati era bavuka ne bava ne bagamba ojja kumanyira beeri e Kampala bikolere e Buganda ffe wano totumanyira ffe wezino geta ate za wano ndala ffe tulina gye subscribinga ssebo ejja bikola erimu NRM bamugaffe omukulembeze tumumanyi obwerabidde genda maaso totekawo lw'omukyana genda maaso ali so tudda ku mwana top dancer obuntu badde bungi nero ebyali enskin nga bogambe oyinza obizanya mu film ya sawa 2 so top dancer ali latest top dancer ayogera bamujja mu ndeeba obutambi bwasigalawo bamutwala ku fangoni omukulu yennyini nti yalagira mubonereze lwaki atuvaamu according to top dancer exactly because twogera ku butambi bwe twalaba bwe twawulira omugenzi bwe yaleka kitegedde reported speech omugenzi ng'agamba omukulu yalagira omukulu bamubonereze yova so yali kalabalaba abaabonereza ne basussa ne kiviirako omugenzi okukola ki okuluzinga obulamu bwe era kati mugenzi bamuziika ku bijja by'abajjajja bendooza saidi z'embaale eyo okwewera ne kuddamu abaali abatafuna bwenkanya ne bamulinda tolinnya embaale tolinnya mu Eastern Region bakigaziya anti wuliriza tuyina yiganga ye yasooka odamejinza omwana w'embaale kati Jinja ye capital city yeyo region otakimanyi ate gye yabadde kati bonna bakuŋŋaanira Jinja oba kategedde Jinja ye capital city yaki ya Eastern Region kati ate yazze mugundi yaabwe mu kibuga wakati kati ne bamulinda kakati nero lwaki alien skin atuuka okugobebwa kweno embeera gye tulaba kikifaananyi kyenjagala lwaki atuuka ku kya mob justice nga baagala mukolako mob justice bagimukozeeko mob justice kwekutwalira amateeka mu bagamutwaliddemu kakati buli bantu bwe basuubira okufuna obwenkanya ne batabufuna mu baabo abalina okuweesa obwenkanya balowooza tebayambiddwa they find engeri gye basobola okufunamu obwenkanya bo bennyini so ekiri ku alien skin it is a making of government obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwayo ng'amateeka bwe gakola ki accountability so abantu bagamba okay rule of law amateeka gagamba ki ku muntu akosezza abalala bwe bakuba abasawo ensambya bakola ki bwe yakuba abantu mu nkuuka bakola ki Joramu bwe yafa omusango gwakomawa kitegedde byonna byazaakola kakati nekisembayo alien skin waliwo bwe namulabako ka video akamu if I'm not mistaken yali ayogera nnyo ku bintu bya NRM abantu bagamba otujooga lwakuba mmwe muli mu gavumenti
nawe yagamba mwaba nupu sibagalira ddala oba yali ayimba kati abantu ne bagamba ekitegeeza buli asubscribinga ku kibiina kya NRM yali above the law. So ekibonyabonya alien scheme okutukamu enembeera ondaze ebintu bibiri mu between the lines wano. Ondaze abantu basuubira balina ettaffaali ddene ku making ye. Kati ekyo ne bakigumiikiriza because they have been disappointed so many times. Bakumakinga nomala no balyamu olukwe ekyo ne bakigumiikiriza. Ne bagamba naye ate naddamu n'atwekyusiriza ate ffe natandika otukolako obulabe ffe abamumakinga. Ate government neerabika nti yo teri willing. Eri naye mu bikolwa bino eringa emuwagira. Government eringa ewagira alien scheme. Kubanga singa temuwagira yali badde mukwasa amateeka. Nero let me tell you a statement. Abantu bangi abantu be bakoze. Naye bw'oba abantu obaliddemu olukwe ne bawulira nti obaliddemu olukwe ate todda gye bali n'otandika obbakolako bulabe. Let me give you an example. Alien scheme si asobola okugenda mu NRM. Tadnayimba na ku level y'abantu betulowooza nti bayimbye. Mayinja is one of the greatest in industry ya art in music. Leave alone nti tetukolagana mu byabufuzi byalimu naye I believe Mayinja is one of the greatest mu music ye Uganda. Yes. Ne contribution weeri mu bino naddala betulimu ebyokugamba nti government ekoleki egende ennyimba yaziyimba ezakwata abantu ku mitima ne bawulira Afirika teri ayamba. Mayinja avumaani. Aina gwakuba. Kategeddako. Bw'oba wasalawo n'otambula okugenda okulya ssente zo. Genda oggwereyo olya ssente zo. NRM erina abayimbi bangi abalya ssente zaayo. Olidde naye nga tebatawanya bantu. Bajuliana bonna balya ssente. Bali eyo bakola babayita ku bivulu bakola. Kasita otandika okuddira abakumakinga ng'ate tewamakingibwa nti osukkulumye. Kuba kitone waliwo abantu betugamba nti bajuliana bayimbye ennyo abantu ne babaagala lwa music waabwe. Bayirini Namubiru. Ba Joseph Mayanja Kamiliyoni nti bayimbye music n'omuwulira ku mitima. Si kye kino ekyono kirala. Okay, nga tumaliriza alien skin yo. Tetulina bwe tuveeyo kuba kale alien skin yeeyonzeemu ne Bebekulu. Walabyeko omwana yale tunatuuka awo obadde oyogedde ku bayimbi. Walabyeko Kamiliyoni ng'afukamiridde speaker. Kosiko bayita okuswama omuntu oswama muswama kwata kituufu Kamiliyoni nenga yekoleranga ebivulu ya mu legacy ye ali ku level eswama omuntu n'ositamawo katebe ali ku level tasobola kufuna appointment eri fomo like Kamiliyoni bwe tuba tumutunuulira like it or not he's a legend. He's one of the greatest. He's one of the greatest ever in Uganda. Nti oba omuwagira politically, oba omuwagira mu socially, oba tomuwagira, you respect that is Chameleon. Musically. And is the only Chameleon. So people have this thing nti obunene bwa Chameleon abantu be babumanyi nanyini tabumanyi ye tabwemanyiiko nti Chameleon bamuwa Range Rover nafukamira ne mugamba ate tukulaba ngozemu okuzunga tujja kusamba ati Chameleon tukuze tuya Chameleon is at a level nti Range Rover gwe mugati mu nyumba naye olabanga bamuwadde Range Rover ne vola we batu abantu ne bawuliranga like ekintu ekinafuya Chameleon ekyewonyisa yayinza okuba takyewuliddeeko kyokka abawagizi walabye Chameleon ne spirit mwe bamutwalira baba balabanga anyomeddwa kye kimu ne wano kuba speaker waki Chameleon tamanyi his worth. Nero the Ugandans abagazi ba art ne music in general batunuulira ebikolwa bya Chameleon bawute bannatunuulira mu aspect ya politics nani gwa wagira. The lovers of music ne art
bwe batunuulira Chameleone ebikola byakola bawulira bali disappointed, bawulira bo bennyini bannayuganda be baswadde because Chameleone kyali kyatunzi ekya Uganda mu mawanga gali era nga bwe tuba twagala okubaako omuntu omuyimbi weeri gwe tugamba gwe tugeraageranya tugamba naffe we have our own akuba tulina dokita akuba okategedde ako nga Munnakenya wanagaana ogamba Omutanzania agamba Diamond tumulina kati mubaako n'ekyo ekintu kye mugamba nti naffe oli bw'agamba nti mweyo sekita mulina waani yo national pride naffe tugamba Chameleone akuba kakati bw'otunuulira yo asset music oba art n'otunuulira nga afukaamirira abantu abamwegombanga njagala kubulya kino nkikugamba from this camera ndi sure nti Anita Amongo begombanga Chameleone just even getting close to him. Yes. Nkubuulira kino nga sikirumamu. Every Ugandan almost did. Every Ugandan. Nero nakugamba tozannyisanga omuntu gwe basasulira okulaba. Mu nsi yonna ne bagundi aba basambi bamupiira Donald Trump begomba okujjako ewali gundi Beyonce oba ba Jay-Z ba Jay-Z ba Eminem mumuleeteko wano twaba president abagala osisinka na Messi personnel zabo Messi ensizi zimbe bisaye bya nga Messi ajjakigulewo najira mu pulenga ze wa president olaba the prince eyo gundi family yaba ya Bungereza no ya Saudi Arabia yes eyo yate ya Ronaldo buli kyawulye kyayagala mu nsi abe part of ball ne batuuka nomuwa a certain percentage mu team ya Al Nassr naba pushinga bafune bid ya World Cup anaddako. That's how important sportsman omuntu ali mu art n'ebintu ebirala abantu balina bitone impact gye bayina n'amaanyi mu community ne mu nsi kaka kiri kyobadde ogamba Nero buli bw'otamanya value yo n'engeri gy'ogikwatamu n'engeri gy'owe positioninga okomekereza ensi ekulaba nga toyina value yonna gy'osobola kuteekawo. Chameleone atandika dde okuyiwa mu bayimbi bonna be tuyinaawo ne bwabeera Bebe ne bwabeera ani ayogera kimbibiri my brother Chameleone ono ne bwabeera Robert Kyagulanyi Ssentamu the president asobola okukkiriza nti Chameleone music amukoze no doubt about ekitone kya Chameleone ne byakoze nga art industry naye ye positioning atya era ye yewulira aliki nzo olunaku lwe nasooka okuba disappointed eri Chameleone be basajja aba Toyota abo babeeranga eri mu nte nga baagala kusingana Chameleone banywemu naye n'ekyayi nga tasobola wadde Nero tozannyisa omuntu ali popular you might have your money ne popularity kintu because popularity ate ereeta omuntu okufuna ate even more. So Chameleone bw'omutunuulira olunaku lwe basooka omufukamiza okufuna motoka twakola share nenkugamba nfunye ennyiike mu mutima mpulira amaziga ganjiika ku mutima. Chameleone tasobola kukola kino. Chameleone ne bwe yalikedde ku makya n'agamba siina motoka bafaani bange muginsondere baligirese ne bwe yali badde yakawumbi. Omanye ennyimba Chameleone zayimbye ezitereza obulamu bw'abantu obutereza relationship zaabwe olwa wadde amaanyi ku mirimu ne bakola katupakase nekolera maali Jamila ennyimba ezitereza obulamu bw'abantu domestic violence n'ebirala. Chameleone singa yasigala Chameleone katugambe wadde talina wadde ekikumi ali ku level yali ejjuza Namboole nga bagambye emitwalo 10 kununula Chameleone ne byaligambye nti banne tukoleshe siima Chameleone agenze bankrupt Ugandans would be willing nabo bennyini boolaba abamufukamizzwa omuwe emmotoka baligambye let's contribute to this man naye otunuulira Chameleone ng'afukamidde maaso ga Anita Amongo n'olya ng'oyagala nakkaaba amaziga gakuggwemu who is Anita Amongo afukamiza Chameleone? It doesn't matter. It does. No. Anyway, the thing is, taking away nothing from both of them. Buli omu alina speaker in mu office ya waggulu erina obuyinza. Ne Chameleone
ali mu image eya Uganda mu obuyinza. They would meet in a more formal way. Nero, talent is a lifetime achievement. Otegede? Talent is a lifetime achievement. Tojigeza na bino bi positions be balonza abantu mu bukulembeze naddala nga buno bwa Africa. Obo buli bwenguzi. Chameleone mu lunaku ngali nga yeterezza bulungi asobola okufuna kyayagala nga talina na gwakoze eki Achakisobola oba it's late. I think it's late right now because respect ogimanyi bulungi Palaso yagaba respect is what is earned over is earned not what and you lose it once. Tebaji respect tebaji commanding agifuna eri earned okusinzira ku ebyokoze n'abantu ngeri gibakola ki gibakulamu. Anyway, so njagala tumalirize kyannaku botunu y'abantu Chameleone wadde ina akantu kabebbawo ko badde ondaga njagala okumaliriza nako tudde ku topic endala. Waliwo wana akantu kabebbe Hamlet okola mulimu gwaka chapatika naye ng'otambulira ku boda buuza ku gravita ogenda kawani oyo wenyini ani seven watogenda mwansi kuwa byange o protecting the gain y'omutwe Mokolo obaji bebekulu yayogera ebintu nga ye kuyabiri nakyo oli ayinza olowooza oba ajerego baki naye nga datisimu kati kokugamba nti okola mulimu gwa kacapatikano like ye bw'atyo bw'ayogera ekyo I have no problem with enjogera ye. The problem I have omuntu tuli mu kalulu time eno oli wakugamba nti protecting the gains of NRM n'olabanga munansi gain ja protectinze yeyo omuntu wegwe like element nti akaluluko kuba ebyazzeeko muzeeyi abeewo mu mwakalulu nga gwe ekigenda okuweesa y'akalulu kusimba gain ya element after 40 years. Oyinza kiraba otya kitegeeza gains teziriiwo oba gains ziri zitya. Omanyi Nero waliwo ebintu olumu bye twogera abantu ne bagaba tulina olugezigezi oba bantu butabaagala naye abantu olumu batuwaliriza okuba nti tuboogerako n'ensi neebalaba nti olumu enkola yaabwe y'ebintu ya kiboggwe. Kanjogere bwe ntyo Nero omwana atambuza chapati ngalambuza sumbusa sabadde na kyonna sumbusa kubanga byonna bigwa mu gundi y'emu yeetaaga kyolooza ayinza okwetaaga omukolera oba kaunti ennungi oba restauranti oba omuteekamu eŋŋano na biki to manufacture mo yeetaaga bingi but bamuwadde element kyabaddewo omugundi omuvuzi wa boda omulaba kiringa bw'omusanga n'omuwa kamera eyo bebe kye yakoze protecting no asobola bavuga boda naye nga kamera ejja musitula okuva ku boda tebigatta munnamawulire Zanero bw'omusanga n'omuwa kamera it works for him. You are protecting his gains exactly and adding on him so wachapata adagala beba musimbule saketi byengano nebo yali muwaddeyo sente nebo yali muwadde emitwalo 5 kyali badde kikola impact tosobola kuddira asiika chapati n'omu element otegedde oba kyeŋŋamba andi yagambye ndi asiika chapati ono atera okutuula ku boda ng'atambuza chapati nedda ono mwana atambula ku bigere ng'atunda chapati wonna addo yagala amusimbule gambutusi kakati kyongera okulaga nze omanyi waliwo ebintu bwe mbiraba Nero yagala amusimbule kidomola kyabuto njagala bitunuulire bagamba protecting the gains buli muntu bagamba mbulira gw'oyita naye kubulira empisa ze kati Bebe Cool afaananye bakama be
atya tebamanyi kituufu kyakkola ku bannansi naki kye beetaaga. esekozizitala kintu kimu bebekulu akote ekidomola liitaana azisimbula omwana agenda osiika ekyapati oliisensi itizoke kyalikoze impact danelement naali muwadde ne beyalize n'agamba eŋŋano zizino ne butto ne be gyali badde emitwalo 10 abantu baalabye bebekulu alina impact yatadde ku mwana ono okusinziira ku bizinensi ye. Tosobola gamba mwana asiika kyapati yiyo element yiyo ofaanana ng'omuntu gwe nkugambye nti kati eno gavumenti ne bebe yakopye bulungi bakama be bakuwa kyoteetaaga okitegedde. nze no sikitunulidde mu ange kati nze kyekyo nze kitunulidde mu ango nti if after 40 years my gain is a helmet nti ekuuma omutwe gwange anti era kati ekintu kya ekyo kibanga ekifaananyi ekiraga there is no gain nero gain twakyogerako mu sheezimu nenjagala okutegeeza bannayuganda. Gavumenti erina services zirina okuwa bannayuganda ensi yonna zeemanyi. Health, nguudo ennungi, infrastructure byonna ebyo bigwomu. Kakati omwana ono bw'oba omugamba to protecting gains zaffe ye ku level ya ng'oggyeko biri ebiri general kuba bino byetwogere bya general era tebabikoze tebiriiwo webiri naye biza okuba reflecting 40 years nero webiri nero njagala tukkiriziganye nero ng'oyagala kutegeera nti gavumenti eno etukotogedde njagala okere ku makya olwaze omuntu wo nga weetaaga emitwalo 5 bakakadde bw'ojja okutegeera nti gavumenti mu ggwanga no teriiwo. Kyenjogera okitegedde olwaze omuntu nga weetaaga mitwalo ameka 5 oba kakadde because gavumenti ekolera abantu ebafaako ebayambako ebyo ebintu batasobola kwetuusaako bye bisooka. Nguudo omuntu tasobola kuzimba luguudo bw'anaatambuliza ebyamaguzi bye bituuke mu katale. Kati amalwaliro omuntu tasobola kugula kyuma kinaamukebera sukaali, tasobola kugula kyuma kinaamukebera mutima nga gulwadde, tasobola kugula kyuma ultrascan enaamukebera omutwe oba afunye kloti n'ebirala. Kati gavumenti ebyo erina okuteekawo negamba nti abantu bana abafunye obuzibu ati bajja kgenda bamukebere n'ayina omulimu maybe ajja kusasula mpola mu maaso. So gwe gains tozirabawo. There is no gain. They are protecting bye batubyeko. They are protecting their gains. Yes. Kakliki kaabo bannyini abatunyunyuuse Kyagulanyi bali bayogerako ababba 10 trillion pa financial year. Beba protecting ebyobugagga be nakunyumizaako lere nkugamba njagala ogende mu bitundu gwe egy'owangalira ne gy'oyita Namugongo, Kireka, Mbuya, Sonde, Kasangati, Kyanja, Kisaasi bazimbye apartments nenyu n'amakuba agayingira mu eseti zaabwe makole ne main roads tezikoleddwa. So they are protecting their gains. Amasomero gaabwe ebizimbe byabwe fabanaku mwe tugenda tupangise, they are protecting their gains. Okitegedde katumalirize nakano swahaba kuba olaze nti nno omukulu basalirwa abijja kutuukako jabbiraga nizo okwetegereza nga Sumani nga Faruku Ali yennyini yo ono emyaka gyayogedde ekigambo kyayogedde kituufu agambye nti Jema akantu kabasalirwako ngenda kateera waaba wakalabyeko ng'omusajja bamuteekako emikono bamusabira awangula akalulu tegeera omanyi basalirwa akalulu kano kamutawaanyisa nnyo oluvannyuma lwa Bobi Wine ogendayo mu kitundu kye n'abagamba gwe nabaleetera ebizibu by'abasalirwa bwe byatandika okumukubanga enkuba erimu n'omuzira. Manyi lwaki nseka? Lwaki ssebo? Seeko oyo abadde ayogera oli asoose akutte essimu ng'alaga ekifaananyi kya Sumani.
omanya ayagala kujjako Asumaani erinnya lyeryo. Ngizo okwetegereza nga Sumaani Sumaani uliriza Seeka ayagala kujjako Asumaani erinnya lye ery'obusiraamu. Lwaki? Alaba taligwanidde. Waliwo ensobi Asumaani gye yakoze. Era tobula mukazi n'agamba Sumaani. Ate gye kaggwera Sumaani yennyini otukoze bubi. Ati kyenkugamba kati Seeka alaba Asumaani kubanga erinnya eriri Uthumani. Kati ffe wano mu Buganda tuliyita Asumaani ne Seeka yagijjeeko n'agamba Sumaani. Ng'alaba ono omukulu erinnya lino lyakoze erinnya ly'ayina terimugwanira kubanga bamuyita Athumani omusajja omusiraamu. Nsobe ekyo n'ekitiibwa ky'ayina. Ekikubuuzisizza gwe Faruku Ali. Anti Sumaani akoze ensobi ki okumusabira okuwangula akalulu. Sumaani talinga kabaka nti agwa mu ddiini zonna. Naye Asumaani asobola okugamba leero n'agamba ndi mukulembeze. Nti amadiini gonna gasobola okunsabira. Omuntu omulabu asobola okiraba. And it is okay. Nze ku lwange omuntu yenna eddiini esobola okukusabira. Kubanga oba mukulembeze w'abaki? W'abantu bonna. Kubanga nze ndabyeko abakulembeze bwe baba bayina meetings oba ki. Sobola okuyita omusiraamu, ne bayita omulokole, ne bayita abakristaayo. Naddala kinga kiri kye tugamba nti omukulembeze abo abantu bonna nga bw'olabye badde bakritisayizinga Mwami Kyagulanyi okugenda mulango mu Bobote. Tugamba omukulembeze waba bonna abantu bonna alina obbayinayitinga. Lwaki bamaseeka balabanga Asumaani abakoze obubi? Ng'ate tulina Interreligious Council egatta bannaddiini bonna. Teriiwo? Nze sikiraamu eyo aspect gye bamu gye bakirabiramu. Nzikiriza nti Asumaani asobola okusabira omuntu yenna. Naye tekimujja kuba nti musajja muki? Muisiraamu. Oba ontegedde kye nkugamba? Naye nze obuzibu bwennyina n'Asumaani. Kuva naye Asumaani yoyo adde amusabira yabadde abitegeera. Kye nkugamba. Obadde we mutunuulira. Alingano. Asumaani. Kubanga uliriza Nero. Asumaani tekimweta simanyi wano yabadde azzeewo mu ngeri ki. Omanyi Nero yagala ebyononese. Ddala yegwe mutonooli. Owulira? Megerera awulira mutokere oba muyingira. Otegedde ke nkugambye munywanyi. Asumaani simanyi wano yazzeewo mu ngeri ki. Bw'aba yazze mu kifo kino omanyi gundi soko lineko naawe. Yazze mu ngeri ki yazatambula. Alonzi akalulu. Gundi yagamba. Adi. Akulira abakristaayo bakadde baffe gundi eri yali ani waliwo omusajja ono ayogere ensonga ez'amaanyi. Yagamba ayagala etteeka liyite n'okuyita nti bannabyabufuzi baleme okuddiranga kampeyini nga zituuse ne bajja mu bifo ebisinzibwamu ne bawaayo obusente naye ng'ebigendererwa bya kusaba bululu na kubasabira. N'agamba ffe tuli baweereza b'abantu bonna tusobola okukusabira naye tututeekako lukongoolo gamba tukusabira akalulu eri abakkiriza. Kati ono Asumaani ebizibu byonna nga bimaze omutabukako nga abantu be yajja nabo mu nsonga zino bamuvuddemu ayagala kudda eri kuba Asumaani bamugamba nti abe balya ssente z'abantu bali koraputi batambula n'abo ababbi ba ssente z'omuwi w'omusolo era bebateetera nabo. Kati ajja mu kifo kya Mukama Katonda kye tulowooza nti waalizze si mukana akaseera singa wakkiriza nti walina omusango okwetukuza. Asumaani yadde yeetukuza. Ate omusiraamu yazze kwetukuza. Asumaani wadde ekimugoba takitegeera. Ne musiraamu tulina okwetukuza. Asumaani ekimugoba kireka takitegeera. Naye bw'aba yabadde ayagala kwetukuza ate yali sosegenda mu ddiini ye. Otegedde bamushaye ne bamuteekako ki? Ne bamushaye bateekako emikono. Ffe tugira obubaane. Edduwani zikola ki ne zikoleera. So Asumaani abasiraamu balaba nti omusajja omusiraamu Asumaani omulamba
okwetukuza yali badde agenda muki bamasheyi seno mu balokole baba ki kubanga mu bantu bonna abasinga ensi beesobola okugamba nti tebategerekka bulungi yeddiini ey'abalokole kati abantu bagikubamu nnyo ebituli naddala omusiraamu bwakulaba ng'ogenze mu balokole agamba Asumaani kiki ekyamutuukako etegeeza Asumaani kale alina level kwasobola okugenda ng'omukulembeze n'agenda mu kyaki n'abeeramu nga basaba n'amala n'ayogera naye okufukamira waliwo ekimugoba naye kati anoonya buli omu wakitukuliza naye takola ki kati adduka kiwalazima tategera waayina kitukuliza kubamma tulabye abakulembeze ab'enjawulo abayingira mu mizikiti abayingira mu makyaki abagenda oba mu bifo by'obuwangwa Kyagulanyi Center mu wantu mulabye enfunda eziwera ali ekibuli nga waliyo emikolo nayambala n'ekkanzu z'abasiraamu naye na level kwakoma kanatula ne bamala nakwata ne bamuwa kazina nayogera eri abantu tatandika kubataaza naye Asumaani akitinze nga omuntu ono wa bulijjo wa alokose alokose ayatudde atodde shahada mu balokole kyeyakoze alinga agala okujja keriye kyovala baseeka wali atandise nga amugamba Sumaani takikkiriza nti ono ye Uthman omukulembeze w'ekibiina ekiramba ekya Jeema ekimanyikiddwa nnyo okuba eky'abasiraamu naye nero bwe twogera ku Asumaani ono n'ekifaananyi kira kyenjagala okukusiigira Asumaani abantu abakkiririza mu opposition balowooza nti abaliddemu olukwe abamu ku bafowunda ba Jeema bamuyita Muhammad Kibirige Mayanja yeesima mu kalulu ka 2 gumu bwe mbaseerabire ne 96 Muhammad Kibirige Mayanja era obuyinza abuwaayo mu mirembe yakolako bye yakola naye essaawa zino nga Kibirige Mayanja akulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu galaga nti Asumaani baswale gwe bakolagana naye atambudde kati akolagana n'abanyigiriza naye ate Kibirige Mayanja mulabyeko enfunda eziwera nga ali ku kitebe kya NUP ne Kyagulanyi Robert Ssentamu omu ku bafunda b'ekibiina ekyo ekya Jeema kyongera okulaga nti kituufu Asumaani abantu bamuwulira nti abaliddemu ki n'Asumaani akiwulira kuba ebikolwa byakola ennaku zino luli twali wano nga twogera ku kasente kakako omuntu tuba tuli awo nga tuwulira ate abajeema bamugoba kati tuli awo agenze mu kyaki anaatera kukwata kazindalo okukuba ttendo tetumugaana kusaba naye emitende gy'omukulembeze ali ku levo y'omukulembeze w'ekibiina oba omubaka waliwo levo gy'obaako so bamazeeka balabira dda Asumaani waliwo ekimugoba naye naye yennyini tannakitegeera Asumaani agifumiseewo kubanga nze Faruko alonda aba ku levo nange gye ndiko tosobola kunsanga awo naye ng'osobola okugenda mu kyaki nsobola okugenda mu kyaki kubanga sigumuseebiri nga ŋŋendayo okitegedde nsobola okugenda e Namuŋŋoona mba orthodox n'entuula wano Asumaani ayika abadde mu balokole ekitegeeza Asumaani ku supiidi kwaddukira Asumaani alinga ali mu kwatula okitegedde ku supiidi kwaddukira abababa katuliki twandimusanze ku layini yakusembe era awo amafuta galeka gakoze eki gamukonyeeko si gamukonyeeko bagamuyiiridde Asumaani ateeko bamuyiyeeko amafuta agamuggyako ekimugoba katulinde tulabe wiiki ejyo kinajja kubanga ebintu byamugirano naffe bitusobedde naye tukkiriza nti eddiini nga waliwo intelligence kansa abasiraamu n'abalala bona ffenna tukwatagana wamu era teryagaana era tulabeko n'abakulembeze yonna nero naye emisinde gy'ofubutuse ng'ogenze mu ddiini eyo giri ku supiidi ki Asumaani ekimugoba kinene nnyo Asumaani omusajja omusiraamu ng'omulaba aggweredde mu balokole waliwo akabuuza ekimugoba kinene but anyway wetu wadde olunaku olwaleero focus 360 between lines kwatoki mu nsonga we out